nsaba Allah subhanahu wa ta'ala bawadde obukulembeze abatali mu mukisa. Kabwesaba Allah subhanahu wa ta'ala ansobozese okubeera kutambula wamu. Abaweereddwa ekimu mu birungi sibapya badde entambula. Sheikh Abbas Senkuba mumanyi, Sheikh Kasolo naye mumanyi buti bulungi. Mu buli ngeri yonna saba Allah okukola ebirenge esigala ng'egenda mu maaso ateetalabisa. Naye okwebaza okw'enjawulo kusindika nnyo eri abaatwalayo okwemulugunya kwabwe eby'okutuwalika. Baakola eky'okuzira, baakola ekibasiiba okukakasa wabaawo ekikyamu kiteeka okugololwa. Neebaza ne Ssekwebaza yenna Sseboyo wanyumye kuvaayo ekintu n'okikolera ddala bulungi babadde kiteeka okukolera. Babeera boogedde ku munafu nange mpulidde musaakira we badde n'omu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala abazze badde okusanga munafu. Wabula emabega nange mbadde nyinayo ekizibu kya nabbi wa Allah Yunus. Yakola ki? Ekibadde ekizibu kyange ku bintu bya mukono gusa. Naye Allah bw'akola ekintu bisaanyiza kinneetegeera bulungi, asobere ensida ebbiri wa Allah yinza okubasiraawo asobedde enkoze eri abantu ng'atusobozese tubere nga tutambulira wamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi